Mama Brighton family. Urukusaba ku balangi. Bakutegekedde tabuza olugambo talise concert. Ngabiri mukago gwokuna. Kusiyata laboni. Ngabiri mukago gwokuna. Okigira emitwalo ebiri. JP emitwalo 5 emeza ya miliyoni emu. Kujangula besitalo y'olugambo n'obutagaliza. Wakati Mama Brighton ne Mama Natitende. Live ku stage. Bamulekeddwako abayiba Uganda bonna bakomedianizi ne bannakatemba Joshua Brighton family omuli defense Tony Sera Mama Muzeyi Mubetya Musomesa banemeddewo bannakampala mmwe Mama Brighton atajja omugamba ki Ndochakula Lwakitwa Africa one to one travel Maparo Pasi Humanzi Kuzara Kwaite Famu Astuti Viva Organike Papa Sporty Matinde Malusi Pridozi Ya Bebe Astra Faina Nti oberagirako weraga ndagachi bu oberewo nobalaga ekitanda ekivaamu TV nze mpise ku street of late ng'abantu bangamba ALLANCRUZ Jojo yatulaze ekitanda nga yika clip kijo jako kiyali buli omwambuza ekitanda ekitanda kivaamu TV ne bangamba tugambire ku Jojo alekerawo ebintu by'okweraga n'okwenyumya kati kankubuulire gakyali mabaga gakyali mabaga because abasinga baali tebakimanyi nakimanyi nti wali ekitanda nga TV ebeera omwo mu kitanda wojaagalira gyevaayo Mama Brighton family urukusaba ku balangi bakutegekedde tabuza olugambo talise concert ngabiri mukago gwokuna kusiyata laboni ngabiri mukago gwokuna okigira emitwalo ebiri JP emitwalo 5 emeza ya miliyoni emu kujangula besitalo y'olugambo n'obutagaliza wakati Mama Brighton ne Mama Natitende live ku stage bamulekeddwako abayiba Uganda bonna bakomedianizi ne bannakatemba Joshua Brighton family omuli defense Tony Sera Mama Muzeyi Mubetya Musomesa banemeddewo bannakampala mmwe Mama Brighton atajja omugamba ki Ndochakula Lwakitwa Africa one to one travel Maparo Pasi Humanzi Kuzara Kwaite Famu Astuti Viva Organike Papa Sporty Matinde Malusi Pridozi Ya Bebe Astra Faina. Okay, ladies and gentlemen, bwetwogera ku kyokola ku nsusu banafe ababantu aesthetics bakireese bulungi nnyo. Jojo.K Taylor yakuguliddewo edduuka era nga yatukuguliddewo clinic ennungi ddala okuzaama. ALLANCRUZ gemanya CRUZ exclusive gwe mukutu tusinzidde okuba nga ate otulabira tusinzidde no ku Forest Mall wano erugogo wetusinzidde okuba nga ate tukolera emirimu gyaffe olunaku olwaleero. Bulijjo Jojo atugamba ku TikTok, ku live za TikTok nga tutegeeza nti munnange oba oliawo baguddewo ekifo yaguddewo kliniki ye. Kliniki zino zezimu clinic ennungi olunaku leero nzize nkutwale ate nkulambuze nkulage ekifo kino bwe kifaanana ekifo kino Jojo yakikoze atya okitegedde? Yeah, I think oh wow. Come in. Wow. Kali. How are you? I'm okay. How are you? Good. Thanks for coming to Bantu Aesthetics. This is Lugogo. This is my Lugogo clinic. Okay. Kabla bikabwe kati. Chichi. Jojo. Bino bye wagamba abantu. Nti ogenda kukola ebintu e Uganda abantu beewuunye. Yeah, this is the Lugogo clinic. Nyakubanya ngenagulawo clinics endala. Kati wano yempya. Enompia. This is brand new. Area UK wajiraba. Wajiraba. Kati Lugogo nyagulawo nendala in different places. Wow. Ngenakolawo nendala Dubai. Endala wa? Dubai. Abana bali mu kusoma. Tugenda bawe emirimu batadde kusomero basoma naba wano bonna basoma. Wow. So kankulambuze ko mangu. Tell me about soma batya? Bantu Aesthetics. Aesthetics, yeah. Aesthetics. Na solo chisoma ne full figure. Oja chisoma Bantu Aesthetics. Kati kankulambuze ko mangu, this is our reception room. Wow. Kati boja oja omwana natula details zo wano. N'otula wano mu lobby, wano n'okutula walala. Nina consultation room wano.
So client bwabazze mugamba jangu ne tutuula netutula katotula ano nange netutane tunyumya nombulira bizibu kibyolina kyekikutawanya nkuyambye ntya kati bwe mbalo tumala okwogeramu nenkutuuza wano mu kyuma kino katotula ukatebe anatula netuteekako ekyuma kino no nekukitereza bulungi ne making sure otudde kati oteeka face one. This is the skin analyzer enyamba okulaba wano we wati noteeka chini noteeka omutwe bwote nenkubikiramu kati ekyuma mba nkitadde wano ku screen kigenda scanninga face yo kindaga ebiri munda byesitalaba na face. Wow. Kati it's not just kikyendaba but ekyuma kinyambako technology ono anyambako okulaba ebiri munda. Kati sometimes omuntu okuba alina mu pigmentation enkanyanya tuzoziraba nga zikyali munda ne tuzijjanja watenna kutuuka kungulu. Kati bwe tuba mu kyuma kino tulaba results kitugambye eki ne tuzanalyze nga ffenna wabiri nenkubulira treatment protocol gye tulina okukola. Certificates tuzira kuno ku kisenge na ntono. Certificates tuziraba zona za UK. Wow. Yeah. Kati bantu ina amadagala bwe mbanyonyera ba client amadagala gengendo bakosaako bonna gago nkosa ampu bungi dagala lino erimu ndija Japan dino liva Korea eno Celestin Exo Plus. This is the latest technology. This is 5th generation Exosome Premium Skin Booster. Exosome. Jojo. Ebintu byo bingi nnyo Jojo. Zino exosomes zino ziraba. Kati kan soko kalabe. That's exosome and then this is the PDRN. PDRN. Kano buno buntu bumanyi kanya te bumanyi mbalabe. Okay. So boja tumala kola skin analyzation nenda ba skin yetaaga ki netusalawo treatment kikaje tulina okukola nga tugenda mu treatment room. Kati kantwale mu treatment ukana gona madagala ono fat dissolving abantu abayina amatama gamanene tuba kubona Dr. lipolysis mulaba ono muyitirivu shrinking etama lene bada abantu bana bidabo chini nga kiyiga magida kale kati mutumala wano so ogambye no room eno consultation room nti tuzze kati wano tuogerere byama byaffe bano bojo nombulya biche bikutawanya nsasula fi ya consultation. Yes, consultation musasulira wali okay. Jojo.K Taylor yakoze clinic manyi ali mugenda maso nga atulambuza ekifo kyonna nga bwe kifaanana okitaba wano baliwo payments anywhere anytime. Ano pesa pay na ojane card yo sasula Visa Mastercard teweraliikirira Airtel Apple Pay bonna Fitbit Pay GPay zonna tuzitwala. Wow. Mwe settings bulungi. Tu settings certificates za fezizino okuva mu ministry. This is a properly licensed gundo chaba certificate of registration to be wandisa government yebamanyi aitumanyi. This is our trade license zino KCC tetukola bintu twekwese tuine popular za first certificate kwetwasomero zirabye ne certificate zitukize betulina okukola mukolera mu mateeka. Okay. Kati muno muli mu fumbiro muli mu ka quick kitchen tugenda kuba tuteekamu ebyokulya byaffe nino fumbiro lyange nile bitu benatise microwave bijja fumbiro kati bojjango oli mugenyi tujja bakolya bu drinks coffee ukono reception ngabana bakoleterako okulya drinks fumbiro wediri ndiri neba nayo ebintu wakoze bya mutindo tuyagala kuddamu products za fezo nazo kati kano kaduka abantu basobola okujja mini kaduka katomanyi biri bina betutunda dagala lya manyo deodorant bichi ayagala jana agula ku bintu wana kati wako mtacha kwampita ko ali ku clinic ya Jojo ngule ebintu osobola kujja for treatment oba kukimanyi n'ebintu ebirala katono skin care na kata ba customer obalabye nga bajja bagula nga bagenda okay so in the treatment room 1 Hanai nze nafuna Jojo na mala. So in the treatment room tulina mu bine byuma nane byuma ebirala byendeta nkonga byuma birina bu wheels you can move one machine to another room. So kino kyuma this is LED therapy kino kiyitirivu kino kitulaba kino tugalamza mu kitanda kikola kino kino embalabe kijanja bulungi embalabe esimu kasiakano kankwanjulye mamiga gyesi abakola emiramu education gagesi zonna mu Uganda
balina tablets z'abaana zonna mu bikanga Samsung, Apple, Origimo, ate nga balina ne sina keyboard. Balina ebimotoka by'abaana, ebimundu, essaawa, bags z'abaana, bottles, container ng'ogasseko ne building blocks. Balina headsets z'abaana, balina smart watch zonna ate nga ziri original, balina wireless charger, ate nga basisinkanibwa wali ku Pioneer Mall, edduuka li PA11, ate ng'osobola bakubira ku 0703696904. Gambye ekikwasagana ne education gadgets zonna olina kwekwata Mami Gadgets kubanga yasinga. Kino nebaka wano bwenti. Nebaka wano bwoti. Bwenti. Sedera bulungi. Sorry. Okikina denyo nawe. Weba kati ebima byo bitambula. Mwema netaga kiri kyengenda okuleeta wano. Kyenetaga kyendeeta. Omwana Jojo.K Taylor wakutussa byuma kati gwatwala CRUZ exclusive. Njagala okutegeeza Jojo yazze okujjawo bano ba nsiba bigundi batufera bakuwa ebizigo ate bikocheza ate emiswa gyabadde ki bakujjanjaba olusunga bamaze dwetegereza abantu basomye. So kutaka mu kino ekitaala nyinza okusalawo katigo ku ALLANCRUZ. Let me do Nina goggles zenkuteekako to protect your eyes. Nina goggles zenkuteekako katika the different lights zikola different things. Wrinkles. Olengereri. The different colors. Waneno. Yes, zina different settings to treat different skin conditions. So can quick check of wow. Red wankanyanya, blue wa hydration omuntu wajanga skin nkalu nnyo kati kino ekyuma kyakikosa after the facial to rejuvenate the skin. Bw'otumala okukola facial nga kuteeka mu kyuma cooling it down. Abantu abalina sensitive skin kuliko settings z'embalabe Jojo. Nenga energy settings za kino ya wagguluko ku byuma bino ebirala because this one is a proper medical one. Kati kiri katula. Sorry. Banange. Wala obadde comfortable. Oyinza n'okwebaka sorry. Ngirabe machine. Machine, yes. Ate ebintu byo birungi. Quality. Abandanga abantu babocheze ensusu wane Kampala nga buli ajjanja batamanyina kyajjanjaba. Kino tekimanyi nkanyanya. Kino tekimanyi nkanyanya kino. Naye kino kya mpiso. So nina gundi body ne face. Kino tekimanyi nkanyanya mbalabe nkovu z'embalabe omuntu ng'afunye embalabe ne zimulekako enkovu. Obalaba nga balina ebinnya wano mu face nga alimu ebituli. Enkovu z'embalabe enkanya zennyini nga sasa okusala wona woziraba mu bulago then mugaba tumujjanjabira kuno abantu abalina ekizibu kya hyperhidrosis ye condition ng'omuntu atuyana nnyo n'abeera wano omulanga entuyona zimuyitamu ng'atwalina excessive sweating tugiyita hyperhidrosis so nayo tugijjanjabira ku kino ekyuma. Wow. Yeah. Ndoze bimwe bino bize biri branded but ebyuma bya bay Sente mu Sente tunabona n'okushira nti ekyuma kiri branded nabagamba bakinkole sticker sticker gwe kwata sticker gezaako ne ku screen kwennyini kwabadde ko bantu aesthetics ne Jojo so ne treatment room 1 tulinamu amazzi sibino kuleta ka bucket amazzi gonna mwegali room ojulira eri cool bulungi Nakawowo yes. Obuwo bwenkozesa bwe buno. Kano ke kawowo kaffe. Kano kawowo. Ke kawunyisa n'owulira nga room yonna neewunya bulungi. Kali plugged in. Kawowo kalungi nnyo okuzaama. So the treatment room too. Treatment room too the same naye erinamu erimu amazzi gaamu eri cool bulungi kati wano tukoleramu hydrofacial. Hydrofacial manyi kati abantu abasinga bakola facial bakwata ne bakooza biki n'engalo kwano tukozesa kyuma. Kuliko setting zonna. Kati setting esooka kino buno butube obulaba. Buli attached ku ki? Jankwata kyuma. Buli attached ku macupa. Busika amazzi ne gava muno
ne gajja muno ne kati bwetumala okuanalyzinga skin yo tusazeewo skin eri oily oily mungi ngenda kukosa kana kaliko oily skin mulimu mixture ya salicylic acid okuyamba okudecongestinga pores so nkosa kino ekyuma nesika gundi eri solution tukuba muda mu skin nejjamu obuchafu so the sanction kuno yamaanyi nnyo ejjamu obuchafu bwonna mu butuli dano kosa engalo nti nkola facial wano nkosa kyuma kati okujjako obuchafu obulala ngena ku scrubbinga tujjako dead skin tulina scrubber kati nze nkwatako bukwasi kuno kyenjagala okukola nengamba ngena kola hydra nengenda okwo nenonda kacupa kikenjagala njagala ka dry skin ka oily skin kati zokuchupa wano mbumanyi because bulire body buli buna nina oily skin dry skin normal skin sensitive skin kati bojja skin na jolina naze ngamba njagala ka ngatandika kati ako bwenkalonda kajja kundaga wano kajja ku highlighting akaba kati nze mbumanyi tas ABCD ngatandika ngatu amazzi gavaamu gatuoza wow n'okusindika ebizigo mala okujjamu obuchafu buli room ne sink yayo sigamba nti omwana afulumize bucket atanje naleta amazzi kino ekyuma kino kyo kitighteninga face kino kitighteninga face nga kikoseza mpiso kino kitighteninga face kati omuntu ayinza okujja nga ina lines wano ku kyenyi nenkuteeka attachment y'okukyenyi ogirabe eyo ya kukyenyi nenji kuteeka kutugalamiza bulungi kutana nenkuteeka attachment nenkola settings according kuki kugwe kati kino kikola katono ono ndi mukola ku muwala kina settings according to the person n'emyaka kati bwengamba kino ngena kulonda katoze goli mulenzi I'll pick the male version nyakuteeka mu emyaka jo kati wano we nakozideno bwenti kati ejja kungamba tulonze musajja ngenda kuteeka mu settings nonde part kyekutawanya part kyekutawanya olina eyebags ge maaso wana gazimba getaga it's poor lymphatic drainage getaga okudraininga kuteeka attachment y'eriiso okalaba wano kuliiso kuteeka attachment y'eriiso tuga draining abantu bazukanga bazimbya amaaso gaba tega drainize bulungi tuga draining ngamba ntu wena nasolabial lines zino lines wano ozidaba abantu nga zibasaze bazitoba ensalusalo waneno tuzitreating attachment yiyo kuteekako bojja nongamba olubanga luyise olwo tunuli omuntu nga face wano oluba luyise it does happen buli muntu after 35 taniko kuyikemba tulina okutighteninga ki the muscle katatawo kino kyo tekikola ku skin kya muscle waliwo kati bino bya skin ne waliwo ekya muscle nga kubanga skin etudde ku muscle bwe weekend nga tugenda tukula ne face eyikirako not that skin eyo nonese ne muscle ye weekend nze katulina okukola nga kajja kale bogena mu gym okola muscle tokola skin kati kino eno e gym kisika face nga bogena mu gym osokola emikono nokola amagulu ne tusokola face kati face olino gideta mu clinic tukiteke mu gym eno gym tusikooluba nubale tanso okuyika ne tuzawo obulago ekyenye tukiwanika kufala ekyenye kyange nga kiri flat bwekiti nga ne bwempanika bwentu kitulaba muzirayo netuwanika ekyenyi fwe tukola bwetuti nga gisala kino kyendako mu gym tightening tukole facial tukole treatments tukole kuzi booster olabika ng'oli mwana muto kati bino treatments zino zonna ziraba zakutukuma nga tulabika bulungi ebbanga ddene tujja kadiwa ku 5 Wow. So in the treatment room 2, treatment room 3, nchalinda furniture, tanaba kujja. In the treatment room yazi IV. What is IV? IV therapy to supplementing and vitamins straight mu musuwa. Neno nina furniture agenda okujja entebe kuba agenda tuula eno yo room ya IV. Kane kambalagane kino ekyuma nga wekiri kino ekyuma cha cellulite. This is cavitation. What is cellulite cavitation? Cellulite omulaba it's a fat deposits under the skin. Omulaba nga babanga bayina ebinya kuki ku bisambi ne ku kabina. Omulaba nnyo ku matu batandise kala okula n'okugejja. So kino tukimanyi cellulite. Usually abantu bangamba ne Jojo wakosa ki ku magulu gonna kola cavitation. Olina atende kati ne wana abakyala wano makati go mu bisambi bitandika okuyiika. Nebanga tulina okuyisaawo gundi eno. Kati nina ne gundi gye mbateekako kubidraininga kino kidraininga this is the suction cup nensika ne tudraininga kubanga bwete kidraininga bulungi
otuuka nga n'amagulu gakuluma. So nyina n'ekyuma ekirala kikyali mu box ekiri ky'abantu bazimbye magulu. Kati eno room yegenda kuba treatments za njawulo kiri ky'abantu bazimbye magulu. Nga nkikwambaza osanga abantu nga bazimba bagenda bakula n'azimba amagulu gamuluma. Gamusumbuwa. Yes, abatakola exercise bali kukatina balina ekintu kininga empale. Akyambala ne kina computer yakyo kimunyiga ekikuwa obanga yambadde pressure. Ekimukuba bwe kitambuza ki the lymphatic system ne draining. Sessions zibiri nga amagulu gatubulukose. Wow. Abantu bonna balina ekizibu ky'okuzimba nzimba amagulu ganuma biki. Ojja tukikwambaza kininga mpale. Kati yana Jojo watadde wano Sente. Kati eno room yo specific ajikola nga IV ina ne nurse wayo ne ava UK. Omukyala abadde abeera UK yasazeewo akomewo abeere wano. Kati abadde nurse UK myaka 3. So agenda kuba yakola treatments wano ali certified okola IV therapy. IV sikwa tujajaba bintu bingi. Abantu abalina kalezi allergy, liver detox abantu gabanya nnyo omwenge. Liver zaabwe zigenda kane zi weekendinga so balina okujja tukola liver detox, kidney detox, ne tukola skin rejuvenation. Tuna ne IV ya skin. Ne bana bagala okwerukira ku mpiso. Nagazi njagala kweruka ne sagala ki bizigo. Tulina ki empiso za skin. Tugenda bateekako IV ya anti aging nga tuteka buntu wonna bukale twetaaga obu rejuvenating omubiri. Anti aging IV esinga okunyuma ya skin. IV ekozza. Eyo jimanyi eyo. Ngojja ne kutaka ka drip ne tuoza system ne kuba amasafu. Watu okukogga takwena kuba kuzibu. Tali kufiira mu bunene. Ojja ne kutaka kwa IV ne kwongera amanyi ne kwoza. Katono woto genda tuleetayo byuma byoyogera nabyo. Waliwo ne IV ya gundi menopause abakyala batuuka myaka egyo bbugo mu biki ojja kujja tumuteekeko IV. Okay. Kale mu kaseera kano kati eno room oddamu giraba next time furniture ajja kubazze kuba banga bagenda muleeta leero naye ate kati interview tugikoze. Okay. Mu kaseera kano nsikiriza tugende ku one on one ne Jojo abenga atatubulira lwaki yakutaka Sente ke n'akazi e Uganda naye nga ate tumudde mu videos nyingi nga gana e Uganda yamulema Uganda tagitegeera. Ani yamwagazisizza Uganda ani yakoze ebintu ng'ebyo. CRUZ exclusive ALLANCRUZ gemanya Mama Brighton family ulukusaba ku balangi bakutegekedde tabuza olugambo talize concert nga biri mu kago gwokuna ku theatre Laba Nabiri mu kago gwokuna okwigira emitwalo 2 VIP emitwalo 5 emmeeza ya $1,000,000 kujangula besitalo y'olugambo n'obutaakaliza wakati Mama Brighton ne Mama Natitende live ku stage bamulekeddwako abayi ba Uganda bonna bakomedianizi ne bannakatemba tosoma Brighton family wamuli defense Tony Sera Mama Museyi Mumeja Musomesa banemeddewo bannakampala mmwe Mama Brighton atajja omugamba ki Njakula Lwakitwa Africa One Tuan Travel Makwaro Pasi Nyumanzi Kuzara Kwaite Famu Astuti Biva Organike Papazi Sporti Matinde Malusi Bridals Ya Bebe Astra Faina. Okay, kumukutu CRUZ exclusive ko sinzidde okubanga ate otobya ALLANCRUZ gemanya nyongero kwaniza ku yona sinzidde okubanga ate oboli awo tuweereza n'okutulaba okuweereza ntegeeza nti naawe kyokola buba buweereza bulungi nnyo okubanga ate otuula n'olaba oba n'obaako n'ekyolaba okitegedde. Kale tusinzidde wano ku kliniki ya Jojo empya ku Forest Mall ekintu bantu kyo nkyogera naye kiri ekigambo ekya wallahi aesthetics. Aesthetics. Nenzo laki neme kityo kati Kim. Aja kyogera ojja kutya. Ani. Oyo. Kim gamba aesthetics. He's Aesthetics. He's tried. Aesthetics. That's it, bro. Eh? That's it. Okay, ndi ne Jojo. Obulamu kanso butambulira ddala bulungi nnyo. Welcome back to Uganda. Nakulaba Dubai. Nali manyi ogenda yitako wano. Olugendo lwa luwanvu. UK Dubai is Uganda. Then the UK. Olugendo lwa luwanvu. Mukwano gwange vibes yujina ngamba alani mwana mwana n'omuwala mukwano gwali wane Dubai nenjaga munoonya nkoleko interview biki tebanoonya nangamba yangamba ali so principled
Nyangamba ali so principal di mungambi abamuli okumpi naye bonna baleka basikempe nga mwana mweso nyine mga ajojo alina ndabiro kukubira nali ngenda kukubira naye sina buzibu but yantuke the thing is like abantu balina embeera y'okuyita mu bantu basatu teyantukirira okay tosinga yantukirira nambuulira tesagala nnyo kudiringa n'abantu basatu nga natuuka sibyagala natuuka ku manager yennyini so waba yagala yantukirire bantukirire bagambe Jojo this is my plan okugambe ya tusobola tetusobola okay obulamu bugamba ki obulamu buli busy weekolera nfuba but Jojo you inspire many young girls here in Uganda. Is it? You inspire many young girls here in Uganda. Nsanze nnyo abaana ne bangamba mwana njagala nnyo Jojo oyo nze yadde abantu boogera biki but I love her. I know kugaba by now wenyumiriza mu kyoli nze ati nze ndi confident nze change neche netusizaako nkimanyi kyenyumirizaamu katuva mu mbeera nti tebaagala obe confident that alani otandise n'ozimba ekintu kyo ne ttiimu yo mugenda tuuka ku level nga mwina kyekimukubye oli ayagala okubakkakkanya nedda mulina okwanyumirizaamu confidence is very ekyo ekintu ekyo kyokuba nga wekkiririzaamu kintu kinene abantu baffe tebakitegeera bweba confident bagamba yeepanka nedda kumanya ki kyoli nawa wootuuse mu bulamu bw'obalaga omwami wo nti lwaki amutulaga ye wange ati njagala balaga kati ndagewuwo nze ndiko batubanze nze Allan bwongoberera you notice siraga bintu bitali byange bwongoberera bulungi nja sigenda genda nekubiza efaanyi ku mmotoka y'omuntu bwe manje egome nja kukola nnyo nange ebe yange awo nja kubisako bulungi efaanyi ga yange omala oyogere nga yange nze siraga bintu bitali byange anti ekituluma kwogera ate galwaki gwe tosobola how will you be inspired nga tetubiraze singa bavumbula ebintu basigaza amagezi ne bageekuumira singa ffe tutuuseewo social media kwe tukozesa oli yayiye ekintu n'akireeta ne ffenafena katukifunamu singa buli omu avumbula ekintu n'akikweka n'ovumbula ekyakabi n'okiteeka wansi eno ntino bamere kutegeera nedda obwennugu yekka yagamba nti weepanka omulala aba inspired agamba akonkayize ndi obwebale tuyigiriza abantu bajja Jojo webale tuzukusa omukyali azze wano akola kabalagala omulungi yagamba Jojo I was inspired by you uzali tudde waka nga byokkola sikola kabalagala nga balina farm nagamba no story yono kama omwana yasiga kabalagala mwana mutalabika bulungi nenga tafuddeyo nenga babeeramu okutya neffe tubikola baba nabo bagumira kuffe abantu abasinga tebali creative balinda omulala akikole nabo bakikoppe Jojo ekisinga okuluma bannayuganda era kuggwe nti obeeragirako weeraga anti ndagaki obeerewo n'obalaga ekitanda ekivaamu TV nze mpise ku street of late ng'abantu baŋŋamba ALLANCRUZ Jojo yatulaze ekitanda nga yiika clip kijjo gyako buli omu ambuuza ekitanda ekitanda kivaamu TV ne baŋŋamba tugambire ku Jojo alekerawo ebintu by'okweraga n'okwenyumya kati kankubuulire gakyali mabaga gakyali mabaga because abasinga baali tebakimanyi nakimanyi nti wali ekitanda nga TV ebeera omwo mu kitanda wogyagalira gyevaayo nga tebabimanyi abantu babimanyi mbu smart house lekerawo okulaga smart house mbu abantu balina amayumba bagalage sagenda najjerako ta nyumba ya muntu nakwata yange abantu baŋŋambye gamba Jojo muwala muto akyalina obulamu obulungi mu maaso naye alekerawo tweragirako ne kankubuulire hamu yalaga ennyumba ye Kim Kardashian balaga agaabwe wano ku MTV kwalingako program bagitanga MTV CRUZ naye bw'obeera okujjako bannayuganda nga bajja kuloga obwabwe bwakikola wano abantu balaga amayumba gaabwe waliwo sheri South Africa y'amayumba aba Nigeria n'ogamba tukyalidde ennyumba ya gundi balaga amayumba alaba Davido ng'alambuza ku banne ba P-Square Davido yenga tebamuvuma kyengezaako okugamba siina kyenkoze ekitakolebwangako naye ng'omuntu akulinako akasajja gwe bw'okikola gwe ba Davido balaza amanyumba nange ndi inspired kubanga bwe batulaga agaabwe nogakankole kubanga nange ndabye ku mayumba agakabi
nze nalabe ennyumba yo nengamba bannange Jojo nalabe ennyumba ya gundi nalabe ennyumba yo no gundi eya Jailo nengamba ennyumba kereka bulungi nenga tulina okukola wakiri kuya Jailo mbenga nina akantu kamu nange kenina mu nyumba yange abantu balaga amayumba gabwe sinza asoose mbu Jojo ajja wano nalabe ennyumba ya wava munno yalaka ke ennyumba kati bamukuba mayinja because we have to inspire people nze simanyi abantu nabakola ki oba ndiko olutwe nze bwe mbikola nga banyeega olimba kyengezako okugamba nkodde example hamu yalaga ennyumba nga tebamuvuma kweraga n'atulaga paka mbinabiro nalaga bedroom zonna nyumba nene bweti teri yamunyega wava munene agirabako nze mbadde nva wansi ndaba ebintu by'abantu nga inspired nze bye baŋŋamba bye nkugamba mbu Jojo si yasoose okufuna ssente era nkubulidde wava munno baani mbuze bakumenyera abalaze amayumba nze sirina alani sinna bazikwata ku ssente sinna batutandika butandisi ne bugamba ti buno obusono bwetulina bubaluma ate bwatunazikwatira ddala omwana Jojo bana ate sirina pulaani ya butazikwata wanje nina pulaani ya kugaggawalira ddala mpaka kuwulira bubi oyina pulaani yagaggawalira ddala sirina pulaani kati bwe ntandise okudduka kano ka warm up nowaana omwami wo kuzirayivu nobagamba nina omwami wange muwanvu ALLANCRUZ yamulaba era bw'oba toyagala kikyo ky'olina kyova olaba abantu tebeeyagala yagala ekikyo ky'olina kyagale tosobola ate kutandika kwagala kyamulala yagala ekikyo okitiibi bagamba ekitooke kifansalira abaana boolina bw'oba olabye tunda kuliriza kyo kyalina abaana balungi abagenda balabirira labirira omwami wo labirira mukyala wo naye alabe muze omwami wange afudde kapadde emirembe ansupportinze ojuga bwe twajja okukola video n'aleka byakola n'atusetingira up amanyi kintu kya mukyala mwe mweyagale nga bw'ofuna omuntu wo obuzibu bwe tulina buli omu ayagala tulina individualism naye nga ensi ya teamwork partnership anti bagamba Jojo oli mukyala Muganda beera ng'omukyala Omuganda ebyomunju bino ebyomunju byamunju ki tebitotolwa kikyomanya ekyewange ekiraba kiri private ennyo mbulira nkinayombye twayawukanye biki byomanyi era byenjagala bamanyi byembalaga nze nkulaga kyoyagala omanyi era singa tisabalaga mwami singa tebamumanyi mbalagako kyembalaze gwe wamubalaga amwami wange kati zikakukoleze Alani ebintu byenina mu bulamu bwange tebinswaza sikoze decision zinswaza ebinswaza sibikola lwaki nkola ekintu kyenina okubeera nga nkwega omusajja gwe nina musajja mulungi wamulaba musajja mulungi handsome man omwenyimirizaamu nnyo omusajja mulungi alina amanyo gonna gakyali mukamwa takulanga kuli nnyo olimba ate bwe salamu aleikum annange omusajja mulungi takulanga ku mannyo tagenda ngo linyo limuluma yeefaako agenda mu gym akola dduyiro alya bulungi muwanvu namulaba twesaana amanyi okwambala ate omusajja ng'oyo ng'atandika okumukweka bali abawasa bimakedo kiri awo kizimbye bakweke naffe tulina abasajja botwala mu buko alabika bulungi aliko okugulu akola gym alina lava alina keya abafumbira bimakedo kiri awo kiringa tedibbeya ebabikweke bagamba lwaki Jojo banna abali e London tobakyazaako ewuwo bw'obanga lweri wenyumiriza mu byokoze abantu bakyale wange nobalaga ku mwami Teira mwami Teira abantu bangi bamumanyi mikwano gyange sigenda kyaza bulaya nyumba yange Alani mikwano gyange nze nzizeeyoko olaba gwe yava e Uganda ojja mikwano gyange bakyali wange nga mukwano gwange eri si supermarket tayagala yayingira si supermarket oyo olangidde nedda gemazima n'abawano e Uganda tebamala gayingiza buli mbwa si supermarket, it's my home. My close friends visit, they sit basura n'okusula. So uli bagamba totukyaza toli mukwano gwange ne Jojo ate nawe mukwano gwange toli mukwano gwange wa Jojo era weematiramu kubanga ne mu events z'abana Uganda e London UK bagamba Jojo olwawo okukiika mu events balimba ngaze abana Uganda era basinga banabe ku gundi oza gine emidala gye nakubanga nagikubirawa mu ba Nigeria 90% of the events babi bwe yajja netumukulira ku Royal Regency buza buli promoter batamanyi
Richmond buuza buli promoter batamanyi yogera amazima bakumanyi ongambo chanti no sigenda bana Uganda abayabeni mabali abakopi tuve ku bakopi abo balina okubeera mu society tulina okubaamu n'abantu abeebigambo abatagaliza abasalasala ebigambo balina okubeera bakola mulimu gwabwe gwe bulayo omuwangaddemu otya nga weekozesa era ekirowoozo wakitandika otya kubanga bulaaya nga twogera ku nsi zonna buli muntu ali mu diaspora buli omu yeegomba okwekozesaako juzi nakukyaza ku TikTok yange omwana ajja mu inbox n'angamba Alan bw'ofunanga omukusano interview nga Jojo mugamba atubulire ku story ye we yava ogamba nti kayeekozese lyessanyu ssaawa zino ly'olina byebye emmotoka z'olaga ennyumba yo gy'olaga omwami wo abaana bo famire yo abantu ne bagamba nti weeraga naye ng'olina haso engeri gye wagikubamu Jojo wakikola otya ekisooka nava wano nga neekozesa a natural entrepreneur kyobula bwe nkoza business zenkoze tezikwatagana just the naturally ndi muyiiya nava wano nga neekozesa nava wano nga nkola ku business wange nakanalina akenya mala bikunyumiza nava wano nga neekozesa so bwe natuuka eri saava wano tinava mu kampani ya gundi my mindset was really different even before I left tiyakyukira eri ne wano bwe nali wano nga neekozesa njiyayiya bu business wange nenkwa netunda kano nenkola kano nava wano nga neekozesa so bwe natuuka eri natandikirawo nentandika okutunda sirimingiti nentunda enviiri ne bwe natuula wakati maze okuzaala nenkwata ennyumba yange nenjipangisa nentekamu abantu ne basulamu so it's my nature kiri simanyi bwe nkikola sigenda kulima ati nasoma akatabo sigenda kulima ati nakopa gundi nze just obwongo bwange bulowooza bulala kati mu nsi tulinamu baboosi n'abakozi nze naturally ndi boss otuka kyegamba endowooza yange ng'egyendabamu ebintu ya creating something sirowooza nkugenda nsaba omulimu n'ekirowoozo tekijjangako mu butwe gwange kubala tebakozesangako bankosaako nga nakajjako nga nali sirina bwe nalera ku baana but naliwo just emyezi just a few months nendaba nga wano ku Hasi Beauty Parlor tuli bakafulu mu kulabirira n'okuyooyoota ensusu tukola facial ne tukupepeta ka feesi ne kaweweera ng'akabebi tusiba n'okukola enviiri mu buli musono songa mu kukola pedicure ne manicure tuwekansa tusala enviiri mu buli musono ate bwe kituuka mu kukola makeup tetumanyiiyo mulala tuli muyenga ku Tank Hill Road okuliraana Italian Supermarket mu basement essimu tuli ku noti 7266 682 953 teweerabira saluuni egenda okujjayo bulungi bwo n'ekitiibwa kyo ye Hasi Beauty Parlor a world of beauty neokuva bwe nafumbirwa tebankozesangako ate sirowooza nti basobola ala nendyani luli olyani luli tofugika nze sirowooza nti basobola okunkosa n'abankozesaako nakola bwe bankozesa ennyo mu bulamu bwange bwonna sikolanko omulimu myezi 6 sikolanko omulimu nengutulamu nti mwaka ndi mu kampani tekisoboka ndyani luli njagala sente zaka kusasula sente tono wakiri nzibba ngamba zikolanga mu mulimu nga nzikwata nja kuzibba it's just in my nature I can't be simanyi ndyani luli era nembufumbo bwange ndyani luli njembeera zange okkiriza nga omwami wange yangamba ndi kapa kati tulina ebisolo we have dog people and cat people dog people omanyi embwa nga bw'ogimanyi ogitraininga n'ogigamba sit netula n'ogisiba wali n'ogisiba olujege n'ogiteka wali embwa yo ogiteeminga naye kapa tosobola kapa ejja fuluma egende gye yagala yeeyigire emmere yaayo yeeyigire egende ekwata emmese yaayo etakula ebbiini erye yeeriise yeekomyewo kati abantu nga bali kati bali aliruli tosobola mukakkanya embwa gy'okkakkanya kati omwami wange yagamba guli kapa nemugamba nakinyonnyola nagamba gwe nengezaako okukontrolinga ate nga kyekizibu kyambadde nfuna mu relationships zinasookamu nga bagezaako okunfula embwa banzikakkanye bakusibire ku lujegere bati abantu bosanga mwami yange anokukola gwolimbwa omuwazi okunganze kapa ongamba ebyo zani kapa kati omwami yakitegera gwoli kapa nakuleka mbwa kapa wo tibula nfunye mbangadde nekwa yantegeera tono mukyala wange embeera ze yekkapa ajja genda yeeyigire naye ajja komawo ki awaka kati byakitegeera nampa emirembe
ngenda nenkola byenkola nodda era olaba era nze mbeera nnyo awaka ndi muntu wawaka ne bwe ngamba ti kati nfuluma ngenda kuba midaala ne bw'oba ofa ngenda bwe mba nina ekirooto ne bw'oba ofa ngina kikola era ye yandeka nina ebimu byenkola byatakkirizagalala nange naye akimanyi tasobola kuŋŋaana ekyo kyakimanyi tasobola kuŋŋaana nti bwaŋŋaana tugenda kuba n'obuzibu olinamu eggume ndi kapa ndi wamputu naye ate olaba personality yange yekola bizinensi abantu ba bizinensi tuba bapangulukufu mukko bw'oba mukaka mba kulinnya ku mutwe so kyombuuziza nti nakikola ntya yenkola yange simanyi nange sogenda kulimba alange ebintu ebisinga byenkozi nange simanyi bwe mbikoze omuntu bagamba ojja kulinza otya bizinensi olina lina zino katudde mbadde nasoma email y'omwana wa America ayagala stooko ab'e Dubai banoonya baagala kino bano ab'e Uganda bakwetaaga tulina okukola interview naawe onayetaaga kino ngenda okwesanga nga ndi busy kubira mu amiteera leero abaana bawummula leero bagenda into Easter holidays naye nga mbikwasaganya nange simanyi how obadde wange sirina mukozi n'ennyumba yange eba etukula I don't know how I do it nange simanyi ne ability nze njirina Natoli mukyala muyonjo. Nesobola gamba nti no omuntu omulala naye agenda kuba nayo ate segenda kusomesa how they do it kubanga nange sina gye nasoma. Kiki Jojo ekikupushinga oba ekyakupushinga mu ntandikwa nga oli ku Bulaaya n'ogamba nti kantandike ne kanonzireko kano walaba mistakes ky'Abannayuganda ze bakola oba oli awo sigenda kulimba sibadde na script n'emu sibadde na script n'emu sirina script gye nasoma. Sorry katono ani okay tukyengera ne programu yaffe as always tulina Jojo.K Taylor mukyala wa Taylor mukyala Taylor. Jojo omanyi waliwo oluusi lw'oyogera ku kukola n'entunula n'eŋŋamba oli muwala muto okoze maybe ebintu oba oli awo abamu bye baakola nga bali ku 50. Hey okoze ebintu ebimu nga abantu abamu babikoze nga maybe alaba agenza obibawa nga akaseera kayiseeko. So I think kibadde kyakulabirako kirungi eri abawala abato n'okwongera okulaga abantu abali ku Bulaaya. Waliwo statement gye wayogera mu last interview gye twakola era ogizzemu n'ogamba nti bwe wali nga olabirira abaana b'omuntu always walabanga nga awo si woolina okubeera. Kati ekintu ekyo is called comfort zone. Omuntu n'otuuka ng'olina ebiruubirirwa byo nga biri wano naye ng'oli wano naye ate ne wano n'ofuuka comfortable ng'oli wano. Eyo comfort zone bw'oba wooli toyagalawo vaawo kola buli okisoboka oveewo noonya ngeri ki gy'osobola okutuuka wano naye ndi wano otandika kubanga togenda kutuuka wano obuke bubuuse otandika obu steps butono olaba ekiswa ekiswa kiraba ekyo enkuyege zikola ekiswa naye zisomba akatakaaka olabeko obukuyege nga busomba akataka olabulabyeko bukuyisako akataka kamu ekiswa bwekirabira nga kiribo kiti nga butudde time mukizimba naye bugenda kizimba kiba kigumu otuuka okimenya it's so hard. It's small habits but buli olaba ne bweba gundi kovu olaba litambula mpola naye ku makya olisanga buli lunaku kolayo akantu akakusindika okutuusa ku kiri ky'oluubirira okukola buli lunaku ate eno principle ekola ku buli kimu mu kukoga discipline. Kati ekintu ekisinga okumenya abantu ze kankikubuulire kuba tebalina discipline mu Sente byonna olina okuba ne discipline n'obulamu bwo. First of all bw'oba tolina discipline n'obulamu obwo ka discipline esooka is personal health. Bw'oba tomanyi kwerabirira ng'omuntu togenda kulabirira kintu kyonna because tolina discipline. Ala nondabidde ebbanga ddene nga bwe wasooka okundaba bwe nkyalabika nina discipline nerabirira ndabirira amannyo ndabirira skini nerabirira omubiri nekumira nejojo okumya omubiri is discipline. Not that Syria but nayiga nina emmere emu sina girya nnyo nina okulayo ku dduyiro kera kumakya nembuukabuuka eyo discipline abantu tebagirina n'ogenda mu gym omwezi gumu gumulema
kati bwoba tokulabira omubiri ogwo gutambula nago gukulema discipline yokola sente onogisobola etali na show balero onookola tuba munena kwezimu tatunda nera akantu n'akamu then you keep going. So discipline bwogifuna is what's going to help you throughout. Then ekirala personal choices abana papa okuzaala maliza de kwa birimu ebiri nalekeze nali mola muto nga ndabika bulungi nnyo naye abasajja nga bankwana ate nekirala abana tebalina kirasi Bani Jojo bino byogamba abantu kati abantu balina kirasi wano nga tulina abaana balina class togitegeera kirasi ku omanyi kirasi kwagala kweyongerako ate nga weeyongererako ebyaddala kati kanku example oli mwana muto oli mulungi abaana basanyira mu bulungi bwabwe bwe bakuzaala nga oli mulungi bakikuwadde ovaayo nakyo tokikoleredde bakikuwadde buwi omanyi ekitegeeza ekintu kikuwadde obuwi Katonda akuwadde buwe bakuwadde ovuddeyo bakuzadde bakuwadde obulungi obwonoonyi obuzanyiddemu otya omuwala omulungi obulamu tebulina kukalubirira nnyo obulamu tebulina kukalubirira nnyo bantu balungi balina advantage eyo bagirina naye tebamanyi naki kye balina ng'abantu ala nimunategeera nti ndi muwala mulungi naye nga mulungi mulina okunkolera weemanyi oli mulungi ndi mukazi mulungi ekyo omuntu waba takimanyi obonaabona kati nentegeera nti omusajja alina okunjagala alina okuba nga wandeva eno kubanga nina kyennina naye kyayagala. Life is an exchange. Life is an exchange. Abantu tebakitegeera obulamu exchange mpanguwe agenda kusanga oli mulungi era obulungi obwayagala bwe busoso musikiriza nga tanayagala mutima munda omwo ebyo ebisigadde bonus awulinakyo endabika yajagala kati gwe the question is gwe kikyonde ekyo Mama Brighton family ulukusaba kuba bangi bakutegekedde tambuza olugambo talise concert nga biri mukago gwokuna kusiyata laboni Nabiri mukago gwokuna okwigira emitwalo ebiri JP emitwalo 5 emmeeza ya $1,000,000 kujangula b'ensitalo y'olugambo n'obutaagaliza wakati Mama Brighton ne Mama Natitende live ku stage babonekeddwako abayi ba Uganda bonna bakomedianizi ne bannakatemba tosoma Brighton family omuli defense Tony Sera Mama Muzeyi Mubijja Musomesa banemeddewo bannakampala mmwe Mama Brighton atajja omugamba ki Njochakula lwakiddwa Africa One to Travel Maparo Pasi Nyumanzi Kuzala Kwaite Famu Astuti Viva Organike Papazi Sporti Matinde Malusi Bridals ya bebe extra faida onde nange kyenjagala gwa bitunuulira olina bitunuulira ne paka kati ala ne bitunuulira ala noli mukwano gwange kubanga nange nakyenkufunamu ate naawe onjagala kwa wena kyonfunamu nga kituufu ekyo Jojo singa nali sina kyenkufunamu singa tetutudde wano life is an exchange teri kintu kya bwereere nze buli kintu kyenkola nkifunamu sesobola kumala ku budde kwejwe sitafunamu kuna akabawala abalungi oyogedde abana tebamanyi value yaabwe muwala mulungi ayagadde omuvubuka talina gyamutwala nomugamba kati obulungi bwe bugenda kufa ogenda niko okubonaabona omuntu omungi talina kubonaabona nnyo omwana omulungi nawaba tasomye afumbirwa obulungi obumweyimirira waliwo ajja otwala ateeka awaka kali awo kali business kasirusiru bajja tutwala kabona kalungi nebeera mu byolo bemusiru obeere nga tewasoma mukwano eyo bubavu bujja kulumu nnyo okukola tovumye ge mazima beera mu byokole ki beera mu byato obeere musiru ate obeere nga tewagana okusoma ogenda kubonaabona omuntu omulungi naye obanga bamukuba baga kale muwala mulungi ekibasoosa kale omuvubuka omulungi kubanga bimanyi omuntu omulungi waliwo level gyotalina kukola kibebi ekirungi omuntu omulungi bamusaasira ensi esaasira abalungi kati abo ne bajja ku interview wano obuliko abalungi babiri abo abalungi bensobola okuteeka wano omuntu omulungi obulamu bumwangulira naye abaana balungi ne basiru
tamanyi ti bulungi wabalina obukoza social media sigifunyeemu kubanga ndi wakabi ndi mukazi mulungi bani mukundaba nenkwata obulungi bwange nenyongeramu vibe noyongeramu vibe noga kati ngena kwe marketinga obongo kwe buli kubanga tawo mumanyi okumanya nti nina kino tunulira abaana abasinga n'abayimbi abalungi batutumuka mangu bamulimbi mulungi nabanga ina nika talent usooka naye kubanga si ne bwoba oli mubi gwe na talent ngono ye mulungi na talent uno mulungi agenda kusinga Ojeka chegamba abantu balama baberenga ga spice tamanyi kuyimba naye kalungi kanyuma okutunulira kambala ne kanyuma kayingira ne kasonyusa ate kayina vibe kalibane zikulumya omutwe naye nga tomanyi power weri abantu bamanyi manyi ge balina obintu ebyo bakuzala nabyo eno bikozesa antosobola kunyigira balaba koseza kintu kyabwe nga bamuzadde nakyo kubanga bulungi buli temporary nnyo butulanika emyaka nga bugenda budduka wala emyaka gyotuukako nga tokyabulaba obona nga bwayita wano oba bwayitawa nga tewabukozesa gwamanyi buli muntu alina okukozesa ekintu kyalina nze kati nze mutwana jo gyakikola atya nze mmanyi okwetegeka nakitegera ndi muwala mulungi ndi muwala mutono muwanvu neetega omusajja omulungi jojo go weetega it doesn't matter ne bwaba kukwanyira waweeteze kubanga asobola okukwanira n'akuleka n'agenda ku mulala abawala babakwananga balungira batyawa ne bagenda omusajja n'amulekawo tobeera omuwala mulungi naye nga tafunga munange mbiraba nnyo bamukosezzaako ne bamulekako tamanyi kukwasaganya kintu ki omusajja muwala mulungi alina abaana basatu basajja basatu gakulungi ku bulungi bwo kiki teryatuula teryasigala tomanyi kukwasaganya nso kozi ne management personal management nayo kintu kyamaanyi abantu bamanyi kwemanaginga nze alani tuba tumaze emyaka emeka niera tukyayogera bulungi tukyakwatagana kozi omuntu bwoyiga personal management noyiga okukwasaganya abantu nze tiimu yange yonna kyenatandika nayo nkyali nayo I don't fall out with people kozi manyi okumanaginga abantu bange ono managinga nenkoma wano ono akoma wano nakoma wano ate buli muntu omanagingira mu nkula ye notegeera alani wa media kati engeri n'ebintu ebyo byinshi okukola nawe kirabikwata ku munamukwano gwange mulala naye jojo ekyo bayita okubeera principled. It's not being principled. Principled is just engeri gye weekaringamu ne disina. I don't know how to explain it. Naye kuyiga oba smart enough okuyiga engeri gye bakwataganyamu abantu. Buli muntu omukwasa mu ngeri ne babeera abaana ni muwala wange omukulu character ye endala nnyo ku muto. So siba parenting nga kyekimu. Parenting si kyekimu. Bwe mbamba ba parenting amanyi nanyiga mangu ono wantondo ono wakuwaanawaana. Talking to the abaana ayingidde ebulaya ebulaya nja kugamba Europe, USA, Canada wa abaana abato naddala abawala bikigo bye weewala okukola era omwana ayingidde leero oba yakayingira Europe oba yakayingira bulaya byoyinza okugamba nti omuwala ali eyo bw'oba oyingidde avoid these mistakes ojja tuuka wala. Ekisooka abantu omuntu nga ggwe bw'oba akajja kola ekisoboka otereza obutuuze bwo kola empapula. That's rule number one because eyo kyekisumuluzo ekigenda okugulira enzigi ziri zonna. Kola empapula. Bw'omala okukola empapula ogenda kugula enzigi zonna. Oba tolina mpapula tolina kyosobola kukola. Tosobola tambula, tosobola kukola kintu kyonna, tosobola kupangisa nnyumba. Kati buli wamu waggale. Kati ofuba okulaba. Woosula bakufuga bubi kubanga tolina mpapula. Tosobola nakupangisa. Okay, so tukyeyongerayo ne Jojo.K we tugende mu kuwummulamuko nga oli mu kubuulira ku baana abawala. Lwaki kitadde nnyo ku mwana omuwala because wayingira bulaya ng'oli muwala muto tewali mukulu nnyo. Right now okuze I believe yuko bali mu myaka egiwere 10 n'okusoba. Olabye ku baana ku bawala banno abayingidde n'omusanga n'agamba nze gwe natuukirako yankola kino. Oyina kunyuza nyina woyogedde wotuukira. Bulaya wotuukira wamatalinga nnyo. Bw'otuukira mu bantu abakyamu mukwano oyinza
Bobo baddeyo okwata gundi tino ogenda Jinja Road. Nene bakutandika okuzza Masaka. Wookyukira okomewo otandika okukwata Jinja Road ng'emyaka gy'omaze. Okitegedde ekyo? Abantu bootuukiramu bamatalinga nnyo. Actually ekyo kyo kiringa ku 70%. Enkulaakulanya y'oku Bulaaya otuukiddemu abaani. Biki bye bakutadde mu mutwe, miseeki gye bakuyigiriza. Emizezo gye twagala. Omwana probably gy'ayinza osanga naye buli muntu gw'otuukiramu bajja n'emirimu gyennyini nnyini omuntu gy'asooka okukola ku Bulaaya giri determined baalimu. Bw'otuukira mu bannansi bagenda kugamba ddayo osoma okuba ennansi. Era obakoza nga oli mu nnansi kubanga bonna bakugamba ekyo. Bw'otuukira mu ba security bagenda kugamba security. Bw'otuukira mu ba delivery bagenda kulukira delivery. Kubanga wa delivery tagenda kulukira kufuuka musawo ate nga ye wa delivery. Tabitegeera. Eyo tamanyiyo. Era bw'otuukiramu by'obasanga bakola bye bategeera amagezi ge bagenda okuwa. So wotukira wa determininga nnyo. Wena kwesanga ng'olina mu bintu by'oyita osuubira nti ogenda kukola. Ne kubanga bano bakikuliramu ate olaba ng'obulamu bwabwe bwakabi. Mayi bw'oba wakajja n'asula mu kakalina akabi olaba nga kaakabi. Akakalina kabi naye nga g'oba wakava Uganda olaba nga kaakabi. Otegera leeta nti kana katu kaboofu. Waliwo yansanga awo era nangamba okola ki wano? Waliwo yankubira nambuuza ALLANCRUZ oli wa ne mugamba ndi eno. Nangamba okola ki eyo? Nenga ate nze wendaba wawundi na fine ndi bulungi. Katola boyingira ennyumba firiji mazira ntebe nenga mumashula mu neighborhood mbofu nga neighborhood yosulamu mbofu oli katwe. Nenga tokimanyi wa akatuuka otobiraba. Olaba buli mulaba mbala bulungi nabambala engoye trainer zitukula. Nenga Nagambye nga sinolekera sinema nkwanjula ba CRUZ Bridal Center. Bano bakugamba nti bakafulu mu kutuusa Gomasi na buli ekitambulira ku Gomasi kyonna. Oyagala kusuubula oyagala twala emu. Nkugambye gwe omugole weetaaga kubanga ogenda ba CRUZ Bridal Center. Baleeta engoye ez'omulembe balina ebitambaala ebirungi, balina amapensa amasufu ennyo kamala. Buli ekitambula ne Gomasi nkugebe bakirina. Balina buli lugoye ez'amayinja. Omugole lwagenda okwambala bagambe wawawa. Nkugambye omugole alwambala buli omu yenna n'asamaala. Babayise ba CRUZ Bridal Center. Oyagala z'ababuuza muganda ng'oyagala ki? Babayise ba CRUZ Bridal Center. Banoonyeko togenda kwejjusa ennamba z'amasimu zeezo. CRUZ Bridal Center. Nenga watu bimanyi bwakajja. So bw'otuukira badetermininga nnyo bye bagenda okukulukira. Ne bino byonna ebyasayira muweweeyo waliwo omuntu alina okukulukira. Ova Uganda nga tobimanyi. Oshegera guva wano nga tobimanyi. Bali abeeri bagenda okikutuuzaamu. Story yeno ne bakutuuza mu ddagala n'ovuga ekyo. Ogenda okulaba obadde odde ng'olina kudda eno w'okyukira okomewo dde ng'emyaka gigenze. So abantu b'otuukiramu ani akutegeeredde kubanga be bagenda okutegeerera. Era Allan bw'ajja eri ne nkulaga obulamu obulala bwali tolabye kati bwali ogenda funamu kano Bulaaya naye nankulaga ekirala nokka kano ne Bulaaya ne bino gyebiri kubanga walaba ekirala kubanga bwajja ewange ne nkulaga experience nga ndala nnyo. So abantu ye biggest factor. Abantu bekwate ku bantu abalina nga bagenda bazimba. Ne bw'oba oli mupya kizibu okumanya oba nawe tumanyi. How do you balance up your family? Omwami w'abaana naawe n'omulimu gwo ate nga oli mukyala mukozi nnyo. Obikwasaganya otya kuba toyina maid? Ate ng'olina abaana babiri. Ekyo ekibuuzo nange nkyebuuza ne mwami Taylor akyembuuza. Anbuuza how do you do this? Kati wamuleseeyo n'abaana? Naye ali akuba enduulu. Alajana. Wiiki emu agamba kiki kino? It's too much, man. Tabisobola. Abasajja temuli built for child care. Era yambuuza okikola otya. Kuba ajjukira mbatwala ne mbajja okusomero. Naye yakimugamba kikolemu just nnaku nnya. Nange sikisobola. Agamba bannange. Alajana. Naye kati Jojo kale akyogerako si yakireeta. Naye osobola laavu y'abaddugavu. Temulina laavu. Jojo leka ate kyebakiriza nnyo ebyo. Temulina. Abalinamu batono. Sigenda gamba nti bonna ne bwe tubeera ku 100 abalina laavu balimu nga 10%.
90% tebalina love. Ndabye enkula yaffe twakula tubonaabona omuntu abonyabonye talina love ono bwotya totamanyi. Abazungu balina love bakulira mu love environment eri kaamu eri peace tebakuba miggo ne bukapa bwe babukwata bulungi n'akalera naffe ekapa mutukuba omuyayugugo n'okuba kapa neeyitawo ne mutukuba ejjinja akabwa ne mukakuba embwa muzisiba temuziwa mmere n'enjerengera n'eziruma ne ziba nkambwe embwa za wano nkambwe ffe twakula embwa zitugoba n'oyitawo ne kagoba emisinde nga kabwa kako nga naffe we tukalaba tukakuba kati tetulina love we were never given love. Abaana bakulira mu bisulo ova muto omwana myaka 5 nga bateeka mu kisulo kati omwana watera mu kisulo myaka 5 yeetaaga okuba ne muzadde we tafunye that love y'omuzadde. Kati akule omugambe love nga netagimanyi agijewa kati abaana baffe abalenzi wamma bonna n'abawala omwana akuze taata we taliiwo mama akola bakasuka mu kisulo kabeerere oka kumuwa waka mama taliiwo kausigalo kasiba naye akola tafunye that love. Ne society nkambwe abantu bano bakambwe abantu bali rude oba otamo tasona kati abazungu bali polite bakwatira oluggi nakulanga students let me help you nakwatirako there is waliwo ngejoka mpata abantu tebakakkamuko bali considerate balina empathy balina mize gyabwe nabo naye ate balina obwobuntu kutegeera kubanga environment gye bakuliddemu ne love gye bafunye nga bato wano tuli bakawo nosanga omuntu abonyabonya omwana ebisolo mubibonyabonya n'abantu bennyini omusajja n'abonyabonya mukyala omukyala n'abonyabonya omusajja wano osanga stories omukazi akukuta n'azimba ennyumba bbawe tamanyi partnership tewali n'omusajja n'akukuta n'aba ne family 3 omukyala tamanyi kati zonga amazi zobiddamu ebyo tinakuba ekijja. Do you support your man financially? I don't support him financially because wali bulungi ne supporting mu bitu ebya. No, yes, naye ngamba osokwatayo ka sente no shopping nga tubikola bitaga boxers vest socks ebyo byabo atavunanyiza bw'omukyalo okwambaza omusajja omusajja tumanyi kweyambaza bwe tutamugula socks tagenda zigula ajja kuba socks busiiwuka aswaza gwe omusajja tuuka ng'aswaza gwe gwabera naye ng'ovaayo konyumye bagamba ne bawa Jojo mamulabye ekigatto kayino ogenda wali mu Teddy Bear kano nga lunda engatto nkwa ngamenya kutuuse tujja kwambala ekyo trainer twali omukyala gwino kwambaza omusajja busajja tumanyi kweyambaza ovaayo n'akuswaza n'ovaayo ng'otunyawo n'onyumye omusajja n'abaana gamba nange biki byayambadde bino buvunaanyizibwa abo omusajja n'abaana baswaza mukazi omusajja n'abaana abaana baswaza n'ovaayo ng'onyumye nga kana kukasiiwufu waswala n'omusajja aswaza gwe nakibasho kitanotabira musajja n'omusajja walabira bulungi mwena mwewe ekitiibwa bwolabira mukyala walabira kulabira mwami walabira kulwata bana kyo abaana bo balabika bulungi mbalabirira kitiibwa kiba kikyo so bwongamba nti omumalako sente definitely n'omumalako sente otherwise agenda kunswaza. Tuli ne Jojo.K Taylor tuli maaso tugenda tunyumyamu mpola ebya business tukulabye bwenajja London wandaga eddwaliro lyo eya kliniki yo yadde eddwaliro kubanga bajjanjabirayo wandaga kliniki yo and I was so inspired nentula neŋŋamba ate the first time lwenajja era waŋŋamba tibwonakomawo wano ogenda kunsanga nga nina kliniki genda kuba nungi nnyo ate bwe najja nengisanga ne bwe najja n'oŋŋamba Alan ngenda kugulawo kliniki awo e Kampala temugenda kugisobola egenda kuba nnungi nnyo yino tugiraba ekirooto kyo mu kujjanjaba ensusu z'abantu kitandika kitya? Actually, ekyo nze nkizimba it's just the interest nina interest amaanyi nnyo mu bintu by'okulabika obulungi njagala nnyo ala njagala okulabika obulungi ate si skin zokka njagala amannyo njagala ebigere njagala buli kimu njagala okulabika obulungi so you have to have that passion then business gye nalina before ya skin kenjuka ebizigo biki byembadde nina nebigenda nengamba lwakisiddeyo nembisoma waddayo n'osoma naye nga tuddeyo fe bisomi nenzaayo nembisoma nagenda gye nakuma okubisoma nendaba nga amagezi ate mangi nengamba nedda kankiremereko
ate nembyagala nnyo ate bwe mbisomye mbyagala ate nnyo okusinga ne luli kigeza wakyongeramu ssente ddala ez'okusoma okusoma ati kati you go you get more knowledge ne machines zikuyambako buyambi because now the technology definitely kati ngogamba okuba omusawo nga tolina byuma bikola x-rays scanning kubanga waliwo byotalaba ebiri munda kati machines zina technology tuyambako and also to administer complicated kadwalo amadagala gamu kadwe gateka just ku skin tagagenda kuyingira nga we have to go into the dummies nekati into the dummies wetaga machine technology kati mwali ne mu health buli wamu ka technology wali wajja kutegeera ekikuluma tukutekali mu scan kati ekyuma kyo kiscanninga nenda bibiri munda mu skin best kati wankulaba wano nja kulaba what the eyes can see ne walujja kubaamu n'ebintu pigment eno munda nga sijiraba ne kanya zitandika munda nga siziraba dehydration into wantu wali mazzi nga neniso sirabawo ninga ekyuma kijja kulaba abantu babana nti alina ebizibu abuteka munda bamuscanninga nabalaba ebizimba ne kungulu omuntu atubiraba nenga munda ekyuma kijja biraba. Lwaki wasazeewo n'otulowoozaako this time round kubanga the thing is buli omu Uganda osookera gy'obeera nsobola okukola clinic e Kenya in Nigeria it's not my country buli muntu asookera gy'obeera so agambye your country of origin yes naye nasookera UK kubanga that's my residence buli kimu kyenkola nsooka kikola UK wamala kikola UK nekikola Uganda UK kitambula kitya UK is doing well. Where is it located in UK? Milton Keynes. Where are we there? Milton Keynes. Oli atamanyi. Atamanyi Milton Keynes. The clinic is in Milton Keynes. Never did a Bantu aesthetics. Milton Keynes, yeah. Omulagiriro otya? Internet. Where eri abali UK? Internet weri. Waju Google linga. Tuchalagirira abantu bwebe chu Google wali. Ntatevamo ku muyembe okirire ku chiki. No. Google. You just Google Bantu aesthetics. You see the address. You see the contacts. Yeah. Okay, so eche Uganda, clinic ya Uganda eri ku Forest Mall wano erugogo kweri boyingira bwotya nga ku Stanbic yingira mu mulyango awo first floor ojja kubota mtoso abula first floor awo emirimu abaana obagabidde ku mirimu enamba we emirimu definitely bwe tubikola to create jobs sono training tubasomese babenga tebono na skills abantu bakole ebintu ebituufu n'emirimu definitely qualifications chize mwetaaga not much because abasingera they are not at that level of aesthetics that I do want ne tuba training ogena training abana nakakati training jona badde when I was training ne lero ngena training tubasomesa kwe banadduka I'm not worried about that badduke Alani, ensin nene, there's enough for all of us. Kuno kuchisimbe kwenye kuliko kuliko clinic ya skin. Wali se wali watu ndebi ziko bisibira likidira. Tuli banji nyo there's enough for all of us. Mwena musobola okubeera. Mwena musobola kwati bogende eri kunasa bonna bakola ba printing anine bona bakola. Ogenda mbifunga nakola bina restaurants nenga zonna zikola. Nze sikiriza mu mwecho nti wena mu training anadduka mu worried about that. Ngokenda kana okola ekicho. Mwecho kwate good for you. Nze monopoly simukiririza amutemberewo nga nze big fish. Kibi nnyo okubeera omugaga nga banno baavu. Kibi nnyo. Bwa mu training agenda nakola ekiche good. You've done something good for somebody. Kati bwagenda teze yange neegwa. Kati kankwa example. Ntunda eddagala ly'amannyo. Colgate ne wali, Sensodyne wali, Dedident wali, Gundi wali, ne ffenna tukola. Bwemwine ebbeyi abantu bazuula ekibakolera ndaba botics nyingi ndaba amshwa zonna zikola ndaba saluni nyingi amshwa zonna zikola so no sikyalalikirira ekintu ekyo Okay, short commercial break bwe tukomawo tugenda kumona ezimu ku products za Jojo.K Taylor zembadde mumbuuzanga koza abantu baŋŋamba manga Jojo bw'akomawo mugambe tulage ku kizigo toothpaste Alo kizigo kyentero balaga. The vitamin E. Different products. Engage bazikozesa cause bambuuza directions naye nze manyi nnyo okulagira toothpaste. Okay. Nguna mutegeera nnyo oyo ye mulagirira. Naye bwe tukomawo nga tuvudde mu commercial break. Tugenda kuba Jojo atulaga products ez'enjawulo z'alina. Bagambi bali ku Forest Mall
so bagenda kuba bakusomesa engeri products gye zikola ezimu tetugenda kuwa nyingi nnyo because hard drive tujjajjala wano tuzinga kola treatments this is more clinic non products nombadde njagala just oba nnyonnyollereko ne wano tuzinga kola treatments kale tova tukomawo Mama Brighton family ulukusaba kuwa bangi bakutegekedde tabuza olugambo talize concert nga biri mukago gwokuna kusiyata laboni Kabiri mukago gwokuna okwigira emitwalo 2 VIP emitwalo 5 emmeeza ya $1,000,000 kujangula besitalo y'olugambo n'obutagaliza wakati Mama Brighton ne Mama Natitende live ku stage bamulekeddwako abayiba Uganda bonna bakomedianizi ne bannakatemba tosoma Brighton family omuli defense Tony Sera Mama Museyi Mubetya Musomesa banemeddewo bannakampala mmwe Mama Brighton atajja omugamba ki Njamuchakula. Lwakitwa Africa One One Travel Maparo Patsi Nyumanzi Kuzara Kwaite Famu Astuti Biva Organike Papazi Sporti Matinde Malusi Bridals Ya bebe extra faida.